Our God is calling Esawad no studio omugeni waife omukala mutumufumye abayirenga munange tambula mwaye kunkomerero ebya katondera nelisinga waliwo omugumikiriza oli akubya omukodo omugumikiriza oli akubya katonda yesu omugeni waife omulungi gwe tulina bamweta Robina Nsuruga nga naije okutukyalira ko lwalero atukobere ko kwetebwa kwe kwali kutya yatandikira wa katonda amukoze isatya mushiza shize kwetebwa shupabu lidenjiji enkobechi mushiza abulire njiri mwembi muchini ndibigaita. Yes, the one and the only one in the studio is Robina Tsangero Bonaku program tumusake Kibumba. Sister Diana nange nsanyuse okutuuka wano. Mwebale kuweereza. Tuyanjujeko abali kula Baba TV bagala bakumanye gwani amanya g'amatuufu sabira amanya agange bampita Robina Nanjego Nsuruga era ndi mukyala mulokole nga mperereza wansi wa Musomba Joani Nabbi era kanisa eyitibwa Christ International Ministries. Christ International Ministries. Esangibwa Bukaya. Yes. Esangibwa Bukaya tusanyise okulabako. Kale nnyo. Mwebale kuweereza. Amina. Banenga munyiride mu kuweereza Mukama. Ekitiibwa kya Mukama. Mwe mugamba nti Mukama akubalupeya. Mazima. Bambi, you're looking beautiful. You're looking beautiful. Glory and honor goes back to the Lord. Amen. I'm also looking beautiful. Amen. Waliwo omukyala atayagala kuwaanibwa ku nsi. Wazira. Tewazira. Kubanga ndi Katonda yenda bwe yatonda yakoba. It is a beautiful thing that I've done. Yes, mwebale kuweereza Katonda. Muweereza Katonda. How did you start okuba nti oweereza Katonda? Way back okuweereza ko kwali kutyawa kulira mu family nga y'abalokole otandise okugamba nti kati oli mukyala mwabamu ku bakyala ab'amaanyi betwenyumirizaamu mu Uganda betwenyumirizaamu mu nsi yonna betwenyumirizaamu ne waffe ejjinja otandikiddewo kubanga ozimba ekintu ekyo kubanga oweereza Mukama paka wano wotuuse eri emabega njagala wali maama bayakutwalanga mu kyaki wategeera otya walokoka otya neyanziza nnyo Sister Diana okuviira ddala emabega yes maama mukyala mukristaayo and yali single mother okutukuza mabega yonna nga ye mukyala ayagala Katonda nga ye nga buli Sunday agenda mu kanisa yes agenda okusaba yali agendanga naawe ng'agenda yekka ebiseera ebisinga ng'agenda bwomu nga mmwe temwagala kugenda kusaba kubanga kiseera Sunday bwetuuka mwebuzaabuza si kwebuzaabuza naye koze nze ekyokwebuzaabuza naye kimanyi nga maye kwebuzaabuza ku Sunday abwe tutyo naye nga nze seebuzaabuza kale weesanga bwesanze nga tobiriimu naye ng'ate yantwala n'ensoma okusibwako nga yali okumpushinga nali mu kibiina kya 6 we nasomera okusibwako so nga mwennyini yali okutaamu amaanyi maama wange and she's a strong pillar in my salvation kubanga yeyandaga Katonda nga mpa bayibuli ezo newankubadde yali mukyala nti Protestant naye from there we nategeerera nange Mukama nti Mukama gyali so okuvaawo nensoma nemala ekyomusanvu ngenze nemalako senior 4 so kati awo we namalirizaawo mwaka ndowooza gwalinga 2010 awo ndokokera yes awo nalokokera olokosa otya owulira kigambo gwe mwennyini oweesitula otambudde otya okugenda okulokoka kati oba kyali ku kigwanga nze okulokoka abalokole nawuliranga ku crusade nga bakuba engoma nogamba nemugendayo kati nga bwemugendayo bagamba bameka abaagala okulokoka nogamba ate engoma enendongo kati nze nalina embeera gye nali mpitamu ebiseera ebyo
awo nawulirize eddoboozi nga liri kunkoba nti lokoka. Aye we nawulira eddoboozi eryo nebuuza nti nje mu kanisa kiiko kubanga ebiseera ebyo waliwo nnyo sinariyo zoki nti abasumba bakozesa amasannyalaze abantu okugwa wansi. Kati nze eddoboozi nange nendiremerako nembuuza ndokokere wa ng'ate bakozesa amasannyalaze ate ngende nsabire mu abo bennyini abakola amasannyalaze. Neŋŋamba waakiri oba singa waliwo omubuulizi w'enjiri ayita obeeko nekyobuuzaako nanjatuza obulokozi. wali otuse ku level emanya nti kati wali okwaka olwo oli mukyako wali okola ki? Nali housewife. I was just staying at home with my baby. Obufumbo amaze emyaka emeka? Obufumbo because I entered marriage 23. 23. Okay. Yeah. So,
Yes, mwisuke mu break ifa katona wotuumuliremu mwe bali kuba baguminkiriza program tumusake kibomba aniza ekisambira jana tulina omukyala omuweereza wa Katonda wamweta Robin Ansubuga. Yes. Awera tukubira ku javiro sawe no nga tuwe tuvire mbula otujire mbulango nga ali kutukobe kwendi kutwi nga tumukobye at otwinonole buvunanyizibwa kibwaite bukola mu kanisa kubanga okuweereza Katonda kiringanga team buli omu alinako omulimu gwalina okola okutuukiriza bwe watuuka mu church eya Prophetess Joan watuuka mu wazuulanga what were you supposed to and what do you do right now? Aniyanziza essaawa eno mu kanisa Yes. mu Christ International Ministries the administrator, church administrator. Church administrator n'abatya nakolatya aba ng'akwasaganya emirimu egyo egy'ekkanisa gyona programs zonna ezigenda okuba nga zitambula mu kanisa. Yes. Engeri ng'emirimu gya Mukama we gitambula. Yeah. Kati program ki administrator kati eziriwo mu church? Essaawa eno twagala okwebaza Mukama. Amen. Mukama tukoze bulungi. Ekifo kye tulimu e Bukaya tugenda kusengukawo. Essaawa yonna tusenguka. Tujja mu nju mpya. Tugenda mu nyumba. Mukama akkiriza tumuzimbira enju. Weewaawo. Okimanyi mu Bible mulize neewuunya Katonda. Okimanyi nga mu Bible mulimu abantu Katonda byagamba nti gwe tojja kunzimbira nju. Mazima. Ne mubeeramu ne byasalo n'agamba nti gwe ojja kunzimbira enju. Oba tolina ogenda kunzimbira kituufu. Kivira ku kyekyo. Mukama ye amanyi abantu be. Ebweru ne munda. So kati ye mwene amanyi nti ono ajja kunzimbira ennyumba. Nedda mulimu abasobola okuzimba enju nga obusobozi bwonna abulina naye n'agamba Diana tojja kunzimbira nju. Robin atalina busobozi naye Robin ajja kunzimbira nju. Gwoloza kiviiranga ku ki kubanga ne bw'oba sebyali bya Bible in reality waliwo abasumba bolaba nga ali kustruglinga n'okuzimbira Mukama enju naye nga bigaanye. Mazima. Ebiseera ebisinga Mukama akebera omutima gw'omuntu. Era wakebera omutima gw'omuntu Mukama amanya nti ono ajja sobola okunzimbira ennyumba yange. Waliwo abamu nga ye yeenoonyeza bibye. So Mukama n'agamba nedda. Waliwo abamu nga emikono gyo nga gibunya omusaayi nga mazima ddala tosobola zimbira Mukama nnyumba. Mukama n'agamba nedda. Gwe tojja kunzimbira nnyumba. Naye twebaza Mukama nti atukoze obulungi nti essaawa eno alituzimbira ekkanisa. Christ International Ministries. Eri wakati Christ International Ministries. Tukyaliwo awo e Bukaya naye mu myezi ng'esatu tugenda batuvaawo. E Bukaya wa? E Bukaya awo Katale. Ekkubo eryo baliyita Market Street. Yeah. Mukama atugulidde ettaka e Kafunta. Mu center awo otuuka mu junction ogenda Bugungu ekigenda Nyenga. Awo wennyini n'olaba wasimba zitipa. Awo oba olabira ddala ekkanisa weeri wali waggulu. So Mukama atukoze bulungi era twongera okumwebaza abantu bakozesezza okubanga bambi bayimiridde n'omulimu gwa Mukama. Era n'abo abakyakola ki abakyayimiridde n'omulimu gwa Katonda tetukoowa paka nga Yerusaalemi efuuse ki ettendo. Osoma mu Isaaya yagamba sigenda kusirika paka nga Yerusaalemi ekoze ki efuuse ettendo era sigenda na kuweeza Mukama Katonda. So naffe tugamba Mukama tetugenda kusirika paka nga Yerusaalemi efuuse ettendo paka nga ennyumba yo paka nga ekitiibwa kyo kirabisibwa. Sigo bayinza okwetika omugugu. Paka nga ekitiibwa kya Mukama kirabisibwa. So tuli awo Kafunta. So kati kanisa yaggwa. Ekkanisa tennaba kuggwa
tuli ku ring beam era tukyasaba Mukama okozesa abantu be oba olinayo baati oba olinayo lubaawo oyinza obaayo n'amayinja alikowa oba musenyo oye administrator mazima jangu oyimire n'omulimu gwa Mukama amina tuleze ku bulungi bwa Katonda atukoledde ebinene n'ebikulu mazima okuyimira n'omulimu gwa Mukama tosigala ng'oli kyekimu ya Mukama atuwadde omukisa era nzikiriza nammwe ajja bawa omukisa abalaba mwenna amina nze nange ngutwalira ngutwalidde wano obadde olitubuulira programu kati ate ne tudda ku kino programu eryetya programu tugenda beera ne programu nga 29 May tugenda kubeera ne crossover fest byebiki kaŋŋambe akabaga ak'okuyitako omwezi ogwokutaano guno gwennyini gwe ennaku z'omwezi nga 29 tugenda Kafunta tugenda beera Bukaya nga Mukama atusengula kyekiriwo okututwala mu kifo ekijja tuli kweteekerateekera tusale tudde eri tuli kweteekerateekera era mu kiseera ekyo Mukama agenda kukola ebinene n'ebikulu amina tugenda beerawo ne deliverance tugenda beerawo n'okusembera obaye bulijjo osembera deliverance okusumululwa okwasibwa ng'okyali mu kkomera okimanyi kyambaga ate kusumulwa nze ntambula oba mbalowooza nti osibiddwa oli mu kkomera osibiddwa oba oli eyo oli waka nedda tunyonyolemu obusibo obwo kubanga waliwo eyakayingira obulokole naye nga tamanyi muntu wakwesigaga awulira nti bw'oba osibiddwa Mukama asobola okukusumula kitegeeza ki wetugendako omutwe kwolwo olunaku mu bikolwa by'abatume ensula ey'12 okuva w'osoma Peetero yali mu kkomera Peetero wabeera mu kkomera malayika wa Katonda n'amulabikira n'amusisinkana era we yajja n'amukuba mu mbiriizi n'amugamba ayimuke ayambale engatto ze ayambale n'engoye ze afulume ekkomera tulina amakomera mangi ge tulimu mu bulamu buno obw'ensi oluusi gayinza oba amakomera g'amabanja amakomera g'endwadde amakomera ebintu bingi oyinza obyogerako naye kwolwo Mukama agenda amakomera kitegeeza yeno embeera embi gy'otasuubira gy'otayagala gy'olimu naye nga osobola okugivaamu okufuna ennungi ge okusumulwa okuva mu makomera ago ag'obwavu ag'ebikolimo amakomera ago gonna abamu tutambula n'ebikolimo bajjajjaffe tebategeera Katonda generational curses ezo kati engeri nga gye batamanya Katonda ne baweereza bakatonda bali kati ate gwe ng'olina okuweereza Katonda osumululwe so tugenda beera n'okusumulwa tugenda beera n'okusembera tugenda kwebaza Mukama tugenda kujja n'okwebaza kwaffe mu maaso ga Mukama tugenda kuleeta tugenda beera ne contribution okuwaayo okuzimba ekkanisa ya Katonda okuzimba ennyumba ya Mukama Mukama ye ayise ffe mu mulembe guno tuyimirire n'omulimu gwe tumuzimbire ennyumba era mazima ddala obanga oli eyo nga naye muli oyaayaana okuweereza Mukama oyaayaana oyimirira n'omulimu gwa Katonda tukwaniriza teyanziza tweyanze omulimu ngulabye omunene nnyo gwe mulikola amiina Mukama yongera obbagabirira mu butuuse kubanga ndabira ddala ogwo omugugu wobeera n'omugugu kizibu nnyo ogutusuulira omulala olina okumenyeka n'omugugu gwe naye gubabeera muzito gutya oba otambula n'omugugu ngulabira ddala mugugu naye katusabe Mukama abateeremu obwangu omugugu ogwo gutuke ekiseera agubatikkule budde waali kubanga naye si kyangu kuzimbira Mukama ekyo yes admin atyo tugambye oweerezanga admin omulimu ogwo gusanze otya mu buweereza obwo omulimu ogwo gwowa administrator omulimu ogwo sigamba nti ngusanzeemu obuzibu ngwenyumirizaamu waguyingira ogwetegekeredde
kubanga mukama abadde ave ne mabega yonna nga ntendeka. Yes, agenda akwambusizza atya paka ku level ya admin. Batova eri buvindu lwakuba nti Diana yasoma alina admin byayagala then kaveyo bakole substitute baba promoting nedda waliwo emitendera awo gyoyitamu kutambudde okyokutuuka nga wenkugambye emabegako wali nti nali ndi omukyala ayagala okumanya alina ennyonta ey'obwakatonda buli wamu mbeerawo kati mu mbeera eyo yonna nti buli wamu mbeerawo ate seeganya gundi yonna mukama ndowooza atunula n'agamba mazima ono ye muntu gwe neetaaga. Mukama nannondayo naye mu ntandikwa nagamba mukama n'asobola naye naddayo nenfukamira ku maviivi neŋŋamba mukama gwe annonze sobozesa ye gwe maanyi ga bulokozi bwange era osobolera ddala okunsobozesa. Kale neebaza mukama nti yes mubeeramu challenges era kyembadde ngenda okubuuza weewaza otya enkokola kubanga zo tezisobola kubulawo kubanga ne Katonda naye bwe yagira wali n'agamba sitaani owaayo evira kola ki genda wali walwana otya oba nawe wali mukubi wa nkokola ebya Katonda bulijjo mubeeramu ebyo ebiziiza mubeeramu obuwonvu mubeeramu embeera zonna naye yenze omuntu alemerako ate ndi muntu omugumiikiriza. Nebaza mukama olw'ekibala ekyo ekyobugumiikiriza byonna bijja naye olina okuba nga oli focused nti njagala ntuuke wali ewawakanirwa. Omuyaga gyonna giyinza okujja nejagala okutuuza wansi nejagala okusaamula eri naye olina okuba ng'oli munywevu nga emirandira gyo giri eri wansi kubanga bapeetero Pawulo ebaali babuulira enjiri tebyali byangu mwalimu okuyigganyizibwa. Mukama waffe oyo yali ku nsi kuno ng'atambuza ekigambo kya Katonda naye yasanga obuzibu naye teyabivaako paka nga ekigendererwa kya Mukama kimaze otuukiriza. So mu mbeera eyo mbeera focused ku interest ya Katonda si ku biruubirirwa byange nze ng'omwana w'omuntu naye mba njagala omulimu gwa Mukama gutuukirizibwe. Musumba kati you are an admin ndabyeko abo clips bwongo obuulira nendabako recordings zongo oyimba ne manya kati oli mukyala mufumbo obikwasaganyiza otya bina kubanga kati ate mbiraba nti obwa admin obukola perfect okuyimba nobeera perfect okukola okubuulira ekigambo kya Katonda nobeera perfect obikwasaganyiza otya mu buweereza bwa Katonda. Mukama bulijjo takuwa kintu kyotagenda kusobola amanyi nti nno ogenda kusobola okubeera omukyala ow'omumaka era ogenda sobola obeera maama ogenda kusobola obeera administrator mu nnyumba ye. So nze engeri nga gye nkwasaganyiza ekintu ekyo nti buli sayidi yonna olina okulaba nti ebintu bibalansinga nomanya nti no this time I have to okubeera ewaka nomanya nti obwire buno nina okuba mu kyaki nina okuba nga ndikola omulimu gwa Katonda. So that balancing ey'ebintu nomanya nti essaawa eno nina okuba maama. So mu ngeri eyo Mukama yina ansobozesiza okuba nga mbalansinga ebintu ebyo. Eri abaami abavire abali mu bufumba nga abakyala bebalokole nga bona balokole bakomplaininga nti muli kumalanga obwire bungi ino mu kanisa olunaku olw'Ensande tibaliryangayo. Mazima ekyo mujakikolera kikyo kyona era mujakisabira saala kyetagisa Katonda oba kyetagisa bwongo bw'abantu mujja mu kikanisa mwajja kunkyo mwavaayo essaawa 10 abandi 10 n'emeka omukazi alina omwana alina omusaada ate ddukira nti
yes ayinza okuba nga mulokole aye nga obugumiikiriza obwo nga bw'obaidde abaami abasinga obungi batera kuba na butono ekyo mulijja kikola mutya kubanga eri abaliko emulugunya era n'ekkanisa bandi benda kuli boycottinga bademe kutiita mukama neyanziza nnyo ekyo nti ng'omukyalo omufumbo nga bwe nkugambye nti olina obalansinga n'omanya nti ni mukyala mufumbo mukama ampise mu department eyo olina okufuba okulaba nti ebintu obitereezezza ebyomu bufumbo era n'okuba nti ebyewaka otereezezzaayo omubi aleme kuyitaawo kubanga kati woona ogamba nti nno totereezezza eri mukama atandikira waka amina mukama atandikira waka so kati olina okuva ewaka nga byonna obitereezezza omwami omutereezezza aleme kubeerako kagamba nti aye mukyala wange nakudima tidi tali kusobokanga bwelutuuka olw'ensande yabona nga lunaku lwa kizibu ate nga lwasinze okuba nga lwaisana eriina lyani lya katonda amina teyanzege nga tukali kujja mu maiso apart from ministry mu Christ International Ministry what else kiki ekintu kyokola ng'oviire kubuweereza bwa katonda okuva kubuweereza as I have told you ndi mukyala mufumbo nina omwami era nina amaka nekozesaako n'ebintu ebindi project ngeze ez'okulima ez'okulunda profession wise mu ngeri eyo okay then that is beautiful nga tukali tukabo tunasiwulira ndikwenda obeeko ekigambo kyojja okubulira omukyala ali ekyo okuba nti asobola okubaawo mu mbeera eneeriwo kubanga buti right now embeera eriwo yotiikalamu aye ate kabiri ng'ekikolo kirina okutandikira eno ku mirandira ku miziisa emiziisa era obona nti n'omukyala owawaka omukyala yena ali otubona ku Baba TV kyenende omukobera nti alina okwekwasa ino katonda okusobola byonna Baba oyo katonda yabanga ali namba ki ng'ali namba emu twogera Oluganda flowing okulabanga osobola byonna olina okwekwasa mukama katonda mukama ye yagenda okuwanguza buli lusozi lwonna amwekutta atya okumwekwata ogenda mwekwata otya okwekwata mukama katonda olina okubeera n'omuntu oyo omukulembeze agenda okukola ki okubanga akukulembera mu bintu eby'omwoyo kubanga yes ffenna twetaagako omuntu oyo akola atya akusika akujjayo bakubeererawo so buli omu yeetaaga omuntu oyo mu bulamu bwe so omukyala yenna ali eyo yali okulaba Baba TV nze entanda yo yokka gye mbadde nkusibirira nti olina okubeera ne menta omuntu oyo agenda okuzaamu amaanyi omuntu oyo agenda okugamba nti tusabe bwe tuki agenda okukuza mu mwoyo mukama waffe yeebaze era nzikiriza wanaba nga ali naawe mwennyini okakkanye wansi w'omuntu oyo ogenda kulaba ebirungi era nga okulembeza mukama katonda agamba nti tunaalyanga ebirungi eby'ensi eno banaye musumba Robina bwotyo bwobadde bannange mazima kati nno twagala otubireko omwami tweteketeke tube nga tusiibula tubeere n'ekigambo ekisembayo tube nga tusobola okuba nga tusinga amina neyanziza nnyo mukyala Diana ekirala kyembadde njagala okwogerako nti bonna abalaba Baba TV nga wenjogeddeko emabegaawo tuli mu buweereza tuliweereza mukama era bulijjo oyinza obeereyo ng'oyagala oyimirira n'omulimu gwa katonda kugambye tugenda senguka era tuli mu kuzimba
ekkanisa. Amina. Amen. So obanga olina obubaka bwonna obw'okuyamba mu kuzimba ekkanisa, oyinza owandiika wansi enamba eno kuwaayo namba yani nga enamba ya musumba badde ndowooza maye waliwo abanyabuzitwala ne basumbuwa nowesingana ng'obufumbo enamba eyo ya musumba Prophetess Joan. Yes. She's the vision bearer. Okay. Christ Eternal. Enamba eri 0782 688 908. Oweerezaako message. Oweerezaako obubaka nti musumba njagadde okuyimirira n'okuzimba ekkanisa era ojja funa reception ennungi. Kati ate oli bw'abanga ali kuweereza obubaka nga yagala kumusabira nakyo aba asobola? Nakyo wekuba nti nno kusabira naawe tukwaniriza. Amina. Era Mukama ajja kukola obulungi kubanga naffe Mukama atukoze obulungi. Nze nesuuze nga 29. 29 twayaniriza. Omanyi bwekinyuma nga oli akugambye wayi tugenda kusenguka tuva wano tudda wali nga oli omu ku abo abasimbula abagenda. Mu nsi ey'omwoyo waliwo by'oba ovaamu, ey'omubiri waliwo by'oba ovaamu ng'oyingira mu bibyo. Waliwo ebyo ebyaffe ebyalwedda naye Mukama kwolwo waliwo ekisa ekyo. Haleluya. Tugenda kwera amazina, tugenda kwera emmere, tugenda biwulira sana. Mukama atugabudde, tugenda kubanga tubeera n'abagenda okutusanyusaamu. So tubaaniriza mwenna, twagala okwebaza bapatinazi bwenna abayimiridde n'omulimu gwa Mukama. Twagala okwebaza bonna abalabi ba Baba TV. Era tusaba Mukama ayongere okutumbula empeereza eno era giconnecting ku nzigi ezennene mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amen. Omwami njagala kuwulira ng'omutumira amannya yonna gy'ali kubanga ali tulaba wadde ayinza okuba tali wana Uganda yonna gy'ali nemami gye wannayo omutumireko bulungi. Amina. Njagala okutumira omwami wange Mutto Robert. Njagala okutumira musumba wange musumba Joan Prophetess. Era njagala okutumira abakristaayo bonna abakrisentano n'abonna abalaba Baba TV nti mweyongere okuwagira mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama bawe nnyo omukisa. Amina. Thank you so much. Webale kwida ku Baba TV, webale kwikiriza kwida tukyalirako. Kyokoze kyamaani no Mukama yongera okuwa omukisa abagabira n'ebisinga oze n'atubira ku musumba Prophetess Joan. Mami Mukama akuwa omukisa. Omulimu gw'olikola mungi n'omubuweereza bwa Katonda era nga tukoba nti munnange ate kabiri wabuli kutandikira ate kabiri okuluma programu ekoba ati eweera eyakwetebwa kwa Katonda nga tumusaka ekibumbe kagira mu maiso right now. Wala tunala tuvire ku wano tujja kuba nga tufuna omusumba Pastor Kawa atuwe Bible verse ey'olunaku tube nga ate tutambulira mu mbeera oti neeyo nga nkoba kyala kyonka nti tova ku Katonda sigala ku Katonda. Iwe wayetebwa ng'olina kye wayetebwa okola, this is the time okuba nga olumuka okola ekyo Katonda kye yakwetera kubanga bw'otaakikole oyidde akangayivulwa nga Jona bwe yakangayivulwa. Ntera okwenda ino example ya Jona kubanga muna yali yandawulo engeri gye bakugamba bakusuula mu guyanda ogunene bakusuula mule ekinanda kyambula kyakumira ate kyakutola kyakuyizaayo gye wava eyali experience ya maani no. So munange oli eyo kyoba okole obe ng'otambulira mu njira ya Katonda gy'akutairemu. Tukagira mu maiso munange tuvaawo tukatwire.